Eggulo ofiisa wa poliisi y'e Masindi nga wabidduka yazuuliddwamu ekirwadde ki COVID-19 oluvannyuma lw'okukeberebwa era n'atwalibwa okujjanjabibwa mu ddwaliro ly'e Hoima. Akulira ebikwekweto omupoliisi Asumani Mujenyi n'abakulu abalala bakedde ludde eno okusisinkana b'ofiisa bonna abakola ku poliisi y'e Masindi. Mu nsisinkano eno bwe bakabatemedde nga bonna bwe bagenda mu kalantiini ya nnaku 14 okwetegerezebwa si kubanga nabo balimu ekirwadde. Kati jjo wabaddeyo olukiiko olw'amaanyi police headquarters ne batusindika wano bakama baffe tujje twogere ne bakozi bannaffe bano. Police top management, also the Inspector General is concerned, and the district task force had already taken a decision to quarantine all the personnel at Masindi police station. Banga kati ngeno epidemic toyinza kumanya wa bulwadde omuntu we yabujja ate toyinza kumanya bulwadde omuntu gw'aba abusiize. Bano bakukumirwa mu barakisi za poliisi eno wamu ne famire zaabwe ng'era baweereddwa ebiragiro ebikakali. Teri muntu agenda kukkirizibwa kufuluma ate teri muntu agenda kukkirizibwa kuyingira mu barakisi. Bagenda kubeera awo, emmere tugenda bayo emmere emala n'ebyokukozesa byonna byetaaga bagenda bifunira awo. Kyokka babagumiza nga bwe bajja okulabirirwa mu kiseera kye banaamala mu kalantiini. Ekikulu ennyo tubadde tubabuulira baleme kweraliikirira buno obulwadde buli omu asobola okufuna ate ekirungi gavumenti etaddewo guidelines eziyamba n'obujjanjabi weebuli. Abakulira poliisi baatandise okutakula emitwe okunoonya abagenda okutuuliramu baofiisa bano mu bbanga lye banaamala mu kalantiini. We are replacing the numbers at Masindi police station, all of them, right from the DPC to the lowest. That is Masindi police station. This does not imply or affect those in outposts.